Dr. Paulo Kyalimpa abadde yeesimbyewo ku bwaka Parliament bw'essaza ly'Ebuyanja wamu ne Minisita w'ebyensimbi Minisita Kasaija avudde mu lwokaano n'asalawo amuwagire. Kyalimpa ategeeza nti kiba kirungi bannakibiina kya NRM beesimbyewo ku lwabwe okulikulira bawagira abalina bendera. Bino Kyalimpa abyogedde ku mulundi okutongoza kampeyini za President Museveni ekibaale. Aba independenti, abafulaga beera na buli omu nuko tondeke omusingi obulungi tolekera igulu. Yawandikiddwa akakiiko k'ebikulonda olwaleero eraga nti Kyalimpa asabye ave mu lwokaano olw'okwesimba ku ntebe ya Buyanja East. Kitegerekese nti waliwo n'ebbaluwa yawandikiddwa President Museveni ng'eragira Kyalimpa aweebwe omulimu ekyomumyuka wakulira Uganda Investment Authority. Minisita Kasaija ku mukolo gwe gumwasuubiza abalimba ataaba nti gavumenti eri mu nteekateeka ey'okubasasula. Munsabire nyine mwesabire abantu aba mu palamenti nkujja kutabula muhara wange Kadaaga atuwedde eyo station emu ejempa obusobozi bw'okutuuka sente ezo sente zijja kuleka. Ate Ssabaakunzi wa NRM Mathias Kasamba asaba Bannakibiina okubeera obumu nga banoonyeza President Museveni akalulu. Abyogedde Natete mu ggombolola Lubaga wabadde asisinkanye ab'ekiwayi kya Kampala door to door mobilization task force abakulu ba Ivan Nyombi ekyatongozebwa okunoonyeza President akalulu. Ebyo byendiko bye twagala tuteeke mu programu ezijja ebyenjigiriza omwana ayigirizibwe okwekolera ebintu bye. Nyombi abalambulidde engeri bagenda okawenjamu. Tulina abakyala ab'ebyalaani, abakyala bakulira abo abalina obulemu, abakyala abatunzi b'engoye, abakyala abakola emirimu egisigadde bwe gityo ebya catering bwe bityo. Ate yeesimbyewo ku Lord Mayor ng'owa Kampala ku kkaadi ya NRM Kazibe Daniel amanyiddwa nga Lagadi atongozza kampeyini z'e Kawempe. Akalulu akunoonyeza nnyumba ku nnyumba alina abeesimbye ku kkaadi ya NRM abalala. Lagadi asabye abantu okumulonda abakolere ku bizibu ebibaluma. N'omulundi guno mbadde nsaba tusoze Sudani tuyambe Kampala embeera mweri. Abantu tebakyalya, abantu tebakyebaka, abantu tebakyasula bulungi, abantu kwegamba Kampala yafuuka ttabu. Ye munnamateeka Abdallah Kiwanuka mulimu mayoni azzeemu okunoonya akalulu akanamutuusa mu Palamenti. Ono yakwatibwa wiiki ewedde n'assibwa mu kooti mukono olw'okuba olukunga lususa abantu 10. Mulimu mayoni yeesimbye Mukono North ne Minisita omumezi ebyamazzi Ronald Kibuule. Ono asabye abantu okumwesiga bamulonda abalwanirire ku bubbi. Ngenda balwanirira bassebo ne bannyabo okulaba ng'ow'ekibanja asigala nga wa kibanja oba ne bali balina ettaka lyabwe babeere nalyo.